ya government bilioni 10 no siba abantu be kuba project yo not abantu be kuba project ye eyo bodi na akati gwe family yo gwaloza ni government ye yagala abantu bayo bafe kale kakati gashumba ategeera nnyo mugezi nnyo ali elite ya government ye yagala abantu bayo bafe social analyst government ye yagala abantu bayo bafe era government eyinza okuteeka ssente mu kintu ate nemalanga bwekyo onoona sibanyega nomanya nti nze manye ekireetera lutalo okuba nti abantu bamukola ki bamwambalira bati bagamba nti naakaluba nnyo wano lutalo nti omala musala kagirita nnyuma omugjamu omutwalo okwata kagirita n'omuwodola bwoti n'okamuyisa emabega oti n'alyoka avaamu omutwalo mbulagenda ne mukazi we baleri beyagala ng'abaana abalala anti nze kati omanyi nze olw'okuba ntegeera omuntu waba tategeera ntya nnyo okumusondera amasannyalaze kumutegeeza mu nsi yonna mbuulirayo omuntu yali akulembedde struggle omu ng'ali mu nsi struggle emwegendere mu maaso ng'akulembedde struggle naye ng'ali mu nsi eyo butereevu nkwaniriza nate ku Focus TV wamu ne Eblon Media weba nnyo okubeera ng'otugoberera nnyo okubeera ng'olaba wonna wosinzidde okuba ng'otulaba okola kyamaanyi nnyo era nkwebaza okubeera ng'okikola ali mu Uganda East Africa wamu ne diaspora weba nnyo okubeera nga mutulaba olunaku olwaleero nkomyewo ne kojja nga njagala tuwaayemu ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda ebya Bobi Wine yalabikako ku lunaku lwa Idi era abantu bangi bavuddeyo ne bakomentinga nga byagala kojja agenda kubatunulayo keeyo so nga ate ne David Lutalo akagato kamutuuse kojja alina byaddanyumiza wano byona batutunulayo ku sayidi ye oluvannyuma lw'abantu okuvaayo ne bamugamba nti wagudde oba wagwa tokyalina kyotugamba kojja kulika olunaku lwa Idi lwalimu okufa bakyogera batya okulisa muntu accident kulika akabenje kulika olutalo kulika ki webale olunaku lwa Idi webale kuyita mu Idi webale kuyita musibo bwe bagamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh nja kusooka kwebaza abasiraamu mwatu munoge munoge yanzijamu olwawulira nti ndi mulwadde naki teyabandaala yonna gy'oli Mungu akusasule kyosinga okwagala omanyi nagamba mbeera ne inbox oyo ye buli shebwa aŋŋamba wano nze njagala kugamba nti ndowooza mu bantu abantu balamu yes abantu abafaayo era abalumirirwe ate abagaliza munogi akwata kisooka simanyi na lwaki ali bweru nakitakumaa wano ku ground yandibadde kumpi kuba omwami nange bwenandikugize ngaekikajo kyange kyandikuze munugi nga bwe wakoze eri nsaba naawe oluseke luddeko keeno kadata kongere okutuuka bulungi ndabanga ate akatya agamba nti ono omuwala engeri eggulo gye twasuze naye kati ngaomugamba nti enkyasula nange ye kirina buzibu kyonna ekiba kizze tujja omukulu kyaba tukolera nti oluseke gye lutekole mu shift lutuukeko luddeko ne sayidi nga muntu mulamu nnyo olwadde bwonna amanyi kojja nandibadde sinnatandika okujja na mu kibuga kituufu yanjirira nengenda ne mu ddwaliro nenkola naŋŋamba ndigula n'enkoko owute supu kubanga naona mukubulya ti yegindi yagaana ye nagimpeereza kojja labayo kojja muli basajja bazibu Idi wadde n'okunyigako ne katekisiti kale naye naffe tulinze tulinayo Easter waliwo ekintu kwekisinziira Easter enatera okutuuka naffe tugenda kukola omukolo waliwo ekintu buli kimu wekisinziira kati nze Idi yali tennaba kutuuka ng'ebulako ennaku nga 3 n'endwala kakati wewalaga kinti ddala newankubadde ne bwe sandibadde mulwadde nandibadde esobola okujja gy'oli wasirika n'ogamba oba yafa oba otegedde leero ndi mulamu nga munugi yazadde engulu naye nga bannaffe abatugoberera ku Focus TV tubebaza tubagamba nti olina okubeera nga mukikola kojja weekend eno tulina omukolo guli side z'empigi Focus Event Services bakkiriza waliwo omwami bamuyita Dan ayinayo bagenda kwanjulwa mukyala we side z'empigi yakkiriza otuwa omukolo gwe era twongera okwebaza bannaffe mwenna abatuwadde emikolo gyammwe Focus Event Services tennaba kubanga
ezikiza wabula buli lucha egenda maaso n'okwongeramu ebirungo ne package egyongerako eyongeramu ebinonogo so bekwate namba z'essimu kwezi ku screen so ng'ate ne ku TikTok kwe bali bulungi ddala mubayo ebeerayo ne bannaffe aba Bicycle Kick ye abantu bamutegedde era bwe twogerera abantu bangi nnyo newankubadde ng'embeera ebadde ekyali ya kisibo bagamba nti kakimale n'ennaku zino kazigweko eza sitati balyoke bajjeyo enjala Bicycle Kick ajja kuyamba okuba nti amaka gatambula bulungi nga tolina kizibu kyonna kye weekwasa owoza nti ate olunaku lwa mpewo omanye ebikompolamiza zino eziyita egindi zinkosa ng'ate omanyi kiri Abu Dhabi ate ayogera ebyo ali Australia n'obuuza nti ebimizo ze zikwezi egindi abasajja bawagira Arsenal ng'atandika kugamba batukubye omupiira si kyalina amaanyi n'owamaani yuli yagamba nti ate n'okutuma penalty kunkoze bubi kummazeemu amaanyi gonna kati ebintu bwe bityo bijja kubanga waliwo oli yagamba nti yagamba mukyala omukazi sajja bwe mugambako nagamba omanyi okujja ku Senegal ekikopo kyekyammazeemu amaanyi Senegal nti ate ekikopo Senegal ayingira atya mu kisenge ekisenge ekyo kireme kwekwasibwako Senegal oba ate Kalabao nti ate mugundi babadde nga gwe bakuba erinnya ebbisi bagyeko Kalabao yabadde Kalabao Cup Arsenal bamukubye goal 2-0 ate ye yakyazizza babadde ku neutral ground ate kisoboka nti babadde ku neutral ground mupiira olaba nga amatiimu gye basoose okuwandiika yeba ekyazizza fine naye muli luddawa ebyo bidde ebbali era ne bagukyankalana omupiira bwe gukyankalana bavunaana linnya lisooka kuwandiikibwa ewuwe kakati ne bweba World Cup era bagamba gundi yakyazizza so nga World Cup ebeera mu ggwanga ddala kojja tunakuwalirako wamu ate onakuwala ki tunakuwalirako abakubiddwa Arsenal ate bw'oba nakuwalirako obonye tubazeemu amaanyi nti si enkomerero nti ekibu ekimu tekirobera baana kola ate era bakyalinayo chance ya Premier mwesibeeko nnyo Premier beesibako mwesibe bamulemereko nnyo kojja wetuviiridde mu esimu ya kojja ya Bicycle Kick eri 0752 432 0752 432 wemuviiriddewa wetuviiridde mu Idi weekend eno omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ata vidiyo ng'ayozaayoza bakadde bannaffe Abayisiraamu okutuuka ku lunaku olwa Idi bannansi oba Muslim fraternity kati mu vidiyo gye yakola eyo alaga nti ne First Lady oba mukyala we Baby Kyagulanyi ajja n'akola ki era naye n'atoola salaamu mu kavidiyo ako omugambo gwatandikiddewo nga baani abagwogera anti kati struggle yagitulekera yamaze n'afuluma eggwanga yagirekera baani yagivuddemu kati Sebali eri yeyagala ng'abaana waliwo kyenjadde njagala kubuuza ng'aba Nuupu be boogera era balabika munnange kuba ffe tulaba abantu ku social media buli omu ayogera kyayogera nze kati nina level kwe natuuka soogera na miziina kojja emiziina kiba kamba ekintu ekikaddiye ekisensebuse kati nga bw'onaakozesa savieti n'ogikozesa emiziina oba olugoye ne luyulika ne tujjamu ebituli byonna kakati sooka weebuuze oyo agamba mu Kyagulanyi simanyi balekera sifa bwe n'agenda agenda ne mukazi we baleeri beeyagala ng'abaana abalala anti nze kati omanyi nze olw'okuba ntegeera omuntu waba tategeera ntya nnyo okumusondera amasannyalaze kumutegeeza mu nsi yonna mbuuliraayo omuntu yali akulembedde struggle omu ng'ali mu nsi struggle emwegendere mu maaso ng'akulembedde struggle naye ng'ali mu nsi eyo tuwadde ne dokita Kano Kizza Besigye teyali South Africa abadde ebbanga oyo teyali mu struggle teyabeerako mu struggle dokita teyali mu struggle ngayo opposition gye tumanyi abadde kaali ennyinnyonnyowa nze manyi Kyagulanyi yabadde ne opposition eri kaali kati gwoba omanyi oyo naye kale ndagirira bw'aba yabadde opposition kaali
Speaker wa Uganda yavaawo deputy ng'ambo tandi yali yesitwage badde kale nga oli bwe yabajja eri yateeka Buteesi mu bifo byayagala eri yali Nasale ninako ne gwe nalaba ku baliyita nga Mama Magira naye tebamujja eri ne bateeka eno Buteesi eri yali Nasale kujja omusajja ng'ogenda ng'obona afuyize ate munafuyiza yali amaanyi ate bw'ogamba ndi yali kati oli toyinza nze siyinza kusanga muwala ne ngamba bwe yalina akabina ng'ate waliwo ababulina olede ng'ombuulira yalina era Gashumba nyini yayivudde n'agamba milioni 10 namba ziri mu projekiti ya Bugweni zamututte bweru agenda alyeko yeyagale ng'ani yazimuwa gavumenti kakati ekyo kyolabira nti Gashumba yennyini tategeera ng'omuntu bwe kiba ng'ogamba nti kale gavumenti yewa Bobi Wine bwe yabanga obutategeera omuntu ayogera atyo bw'abanga gavumenti kati gavumenti yamuwadde ssente zaalyako agende bwe yagale sikyo bilioni nga 10 namba kakati ate babadde bamuteera kyamagye mu nnyumba ye bandirese omusajja waabwe ne yeeyagala awaka bandimulese n'ayitana bulungi ko yapooti bandikutte abaserikale abakuuma omuntu waabwe kajambo firimu eyo kati ku bonna ani akola firimu kati then script gundi gyaliko nfu Gashumba okumanya abantu nze kyenneewunyiza ku bantu obutaba na bwongo oba okwagala omanyi buli lw'oyagala obeere buli wamu otuuka okwogera ebyekisibo ate era twagamba nti gundi okujja kwe kwatulaga buli gwe twali tulowooza nti mugezi kitalina magezi Bobi Wine okujja mu byobufuzi bye Uganda kwatulaga buli gwe twali tulowooza nti mugezi kati oli oyo bw'ayogera oyinza okwogera eki ekintu nga bw'ebanga gundi projekiti ya gavumenti bilioni 10 namba n'osiba abantu be kuba projekiti yo notta abantu be kuba projekiti ye eyo bolina kakati gwolina famire yo gwolooza ni gavumenti yeyagala abantu bayo bafe kale kakati Gashumba ategeera nnyo mugezi nnyo ali elite gavumenti yeyagala abantu bayo bafe social analyst gavumenti ebe yeyagala abantu bayo bafe era gavumenti eyinza okuteeka ssente mu kintu ate neemalanga bwekyonoona yeteeka ssente Bobi Wine agende eri akole agyonoone nti mututwale mu ICC agyonoone nti mubaseeko embago temuddamu bba wa ssente tolaba nti abayogera statement gy'oŋŋambye yabatategeera alinga gundi tugiyita oba ekigambo kyenyinza okukozesa kiyinza okuba ekiri obeera olina buwunga mu kifo ky'obuwongo gwe bw'ogamba nti Gashumba bweyogerako social analyst nkoleki atunuulira olowooza nti nedda tetugamba nti kyayogera kye kisinga obutuufu ate tetugamba nti yasinga obugezi owulidde nze bw'abanga social analyst ng'ategeere ng'omuntu ategeera gweyandugambe nti social analyst muntu wakabi toyinza gamba nti gavumenti yevugirira Bobi Wine agende agyonoone ng'ate gavumenti erina ne beewa ssente bagende bagirongoose erinnya tolaba nti omutwe oba weetisse gwa bwereere bw'oyogera ebyo oba omutwe olina gwa bwereere era atambudde nga togulina n'ogulekeeka n'otambula na kino kyokka osinga gwe bw'ogamba nti gavumenti yawadde gundi bilioni 10 agende ebweru agyonoone mbuusabuusa n'obuyambi obadde bujja buleke babusaleko n'abakungu ba gavumenti baleme bawanga visa nga bwe bakola kati obwa social analyst bwo mba ndaba otandika obukubamu ebituli guba ng'omwala gwa kazambi oja ekigambo kinene ekyo okwogera ekyo obwongo bubwe buba mwala gwa kazambi nga guno wamu gwe yazimba gwe bw'oŋŋamba nti omuntu kati gweosobola ogamba nti mukyalawo oyo yawa neiba we alinga amuwanani bwamuteera obutwa mu mmere tolaba ate n'abaana be basatu bakolagana nnyo tolaba ndi magezi goba tolina Kyagulanyi okuwa abantu mileage Kyagulanyi ogenda ebweru era omukulu Common Man's Party president Munyagwa nagamba this guy is a joker mukazanyirizi ye atali joker teyabeera nga ku nsiniya za mmere atatambula nsiniya za nejjamu n'essaati alya kati oyo saagala mumalirako budde kubanga nze omanyi bw'olabanga kati it's like father tawasa ate nakubula oyo tamanyi kubulakuuma mukazi tamanyi bya mu kisenge
yoyo kakati yekibiina kye kyennyini kyamulema okuyimirizaawo ate oyagala kumanaginga kyabalala oba butategeera kakati yazanye ebibye abitereeze yali mu FDC lwaki yavaayo nga gye yali babizanya bulungi ekiki kibeera nga ye takizanyira bulungi ate era yali agamba nti talabanga ku position yonna nga gye baalimu eya Dr. Kiza Besigye yalaali kati nze nagambye ndi sewagala nnyo okwogera na miziina kakati bwabanga opposition ya gundi yali nnungi FDC okwesimbirawo mu bwa president yesimbirawo mu kibiina kye Common Man's Party ate yali opposition eri yakabira kivaamu yayo bamalo gikolamu emikolo lwaki yagivaamu bamalo gikyankalanya anti nakugamba nti yali nasale kati yonna nze nkugambye nti abaali mu kibiina ekyo yonna nasale yanki era ojja kulaba buli omwali yakagenda mu bibiina ebiyitivu nga yali yesimbyewo ku Lord Mayor omulabirawo mu myaka 10 ebibiina 5 yazakyusa ziri ziba nasale z'abamu omukulu okufuluma n'omukyala ogenda gyagenzeyo Bobi Wine okufuluma n'omukyala kabonero ki kano what song is that ekyali mu struggle bw'oba abatategeera nti waliwo ekintu kimu nti ate abatali bannyiniyo be basinga ogirumirirwa kati kinnuma nnyo nze bwe mba nga ndi ewange nga neiba yasinga okufa ku maka gange ndaba ng'omwasamu wabuli akaliwo akalingiza ndaba nga abeera omwasamu okulekawo ebimuyamba n'abuukira ebitamukola kye nakubuuzizza abantu bonna mu struggle Kagame okugenda e Rwanda okufuuka president struggle yali abeera Rwanda ate owa Uganda okujja wano struggle baali wano ne mukyala we tebaali wanira Salva Kiir yali Sudani ne mukyala we so aboogera bino obutategeera nabo bwe bakulembeza omanyi n'okwogera nga abantu oyogera kubanga olina oba bakuwa ssente oyogerere bw'oyogerera you can imagine oli okubanga ovuga Peugeot ng'ate osinga kwogerera Nissan oli mu Toyota naye ate ovuma Benz kati njagala kugamba nti abo aboogera bavuga Sienta gundi avuga Ferrari gapu nene ddala wepimapimamu nga musimbye wali nti mulina gye mulaga wa Ferrari asimbye naawe oli mu Sienta n'olaba we munaatu ani buli omu waagwa kati nina obudde bwe simalira ku bantu otagala bbaluwa nakugamba ekintu kimu nti anti Kyagulanyi byaba akola yes nga agalamidde wansi abo bonna sitwage agirekedde baba balina kubanga batudde ku Crested Towers oba ku Workers House okusobola obbiraba okumanya ono byalaba nga agalamidde aba yabaleka dda kilomita gamba nti kakati olwaleero tetuli mu mwezi gwa kusatu yes oli alowooza byagwa 8 abo kati bano balaba byakola kati bo balowooza Idi leero bakyalowooza ku Idi naye yalowooza byagwa 8 yagenda ddeeri mu gw'omunaana kati oli bw'aba akyayogera ekyo ekyobusiru omubuuza manyi ebintu ebimu byetagamu magezi logic n'ogamba nti kakati yambuulira gundi yalwana Savimbi bakazi be baali Mozambique Kisano baali Mozambique gundi bamugabe bagenda okubeera mu revolution yaabwe nga bakazi baabwe bali nabo wali kati yambuulire nti wano mu ggwanga struggle ng'egenda mu maaso mu 1982 ono yali wano ne mukyala we struggle ng'egenda mu maaso nga bali wano obutaba na magezi kibi nnyo obutalowooza bye bagenda kwogera nze kakati kyovula bangamba ndi abo saagala bamalirako budde bwange kojja ensonga yemu eyo nga tugitadde emabbali omwami David Lutalo omumanyi simwa kale mwami nze kuba baana mulungi nnyo mwagala nnyo oyo mwana kati muneyo ng'avaayo mabega kaawo ng'akola live TikTok live ng'abantu abasomera ennamba y'essimu gyayagala omubbuukinga wandiikidde ku namba 07020 bwe yaggwa enkeera waalo ne batandika yagwa
atandise n'okugaba ennamba nga okumufuna nga si kizibu olina kitaba manager we saazi n'agaba n'ennamba osobola okumufunira byo n'abagaba naye nedda twazigabanga ku marediyo naye kati okuba tiktok kakati nzi kyembuuza baani ababadde babyogera nti wagwa era ku tiktok okwo amaana kakati bo kye baba bakola omanyi nze ebintu munansonyiwa ebintu mbiraba bwange obadde ombuuza kufuna ki kufuna nti kino ekivuddeyo kati kino ekitambula wakati walinga waliwo okukakasa nti ki Debitala avuddeyo okukakasa abantu nti ye kyakola ali mu kugoberera mitimbagano bwe gibeera ekyokubiri okuvayo n'agaba ennamba nga ye okutuukira ku babadde baagala agabe yaani ya manager nga gye yakolanga edda abo abasiru kati bo bagabeeza manager yagwa kati ali mu kunoonya buvu mukwano bo abaagala okugaba ya manager bagabeeza bamanager baabwe ye yagabye eyiye ate gwe bw'ogamba nti yagwa olina omukisa nti kati gwe ogenda okudda w'abadde kati naawe ofunye omukisa okugenda w'abadde kuba ye agudde nja kubuulira ekintu kimu mu Uganda wano twaliko waliwo kampuni bagiyitanga Killington ogimanyi yali ekola nkumbi neeva mu Uganda nga tekyasobola kukola nkumbi neddamu nekomawo ng'ekola enkumbi abantu ne bagula enkumbi ng'ekyusiza erinnya ng'era y'emu beeramu neddamu bwe yakola enkumbi mu bungi ate nevaamu n'egenda nga ekoze enkumbi nnyingi abantu tebakyazigula olwaleero nja kulagayo ne kampuni endala naye ng'edda mu Uganda ng'okugenda ofuna essukaali ofuna ekizibu kinene nnyo oba mafuta oba ki ng'obifunamu obuzibu olwaleero amakampuni ago agaakolanga ebyo geegalanga gaagwa kati okutegeera kwabali okulabawa Coca-Cola eranga Airtel eranga MTN eranga ate nga zikola bulungi yagwa weziri kati abasinika amannyo nti ono okulanga ennamba ye nti yagwa basinziirawa anti bagamba nga biki wazigabanga anti yazigabanga era n'okuva edda n'edda amakampuni tegagaba nnamba za simu kuba tezaagalina yagirina ennamba y'essimu yagirina naye nga gye yali ayina teyali yakugabira ku mpewo kati yafunyeyo ogabira ku mpewo ate gwe oli wa ddembe bw'olaba alanga ng'obagamba ate mutwala ya lutalo mutwale yange ojja kuba omusobodde nga naawe odda mu kifo kyabaddemu bw'aba yagwa abalekedde waazi wotekayo luyimba lwawo sirina wenkirabira mu lutalo kulanga nankaliye kebe Serena kebe Sheraton kebe Imperial kababeki balanga ne bawaayo n'ennamba z'essimu ne Uganda Airlines ne Kata ne baani bonna balanga bagwa nati bagamba ati abagamba bategeera kyenkana ki nakyo kikulu kyogamba nti no yakyasinza okubeera waggulu okusinga MTN yali waggulu okusinga Airtel ali waggulu okusinga DSTV tebiranga n'ennamba zaabyo ne babiranga ne bakuba ne handouts ali waggulu okusinga Judy Color Solution olaba ne company za communication oba nazi NBS ne NTV CBS teranga era bakola ezi promotion bagenda bantu eyo kati kyogamba nti lutalo munene okusinga ebyaga amakampuni omanyi omuntu bw'oba totegeera ogenda nolowooza nti ne bw'oyogereramu tebategeera excuse me kojja kati lutalo okwogera ekyo abantu bangi nnyo babadde nga tebamufuna ng'ate bamwetaaga okusembeza services eri abantu tekutegeeza kugwa abantu abamu babadde nga bajja ku bantu ssente nga be-impassionate nga bamaneja baani kati ye kye yakoze obutono nalinnya mu public ye n'avaayo mu public agiwe ennamba entuufu eya lutalo kosobola omufunira bw'okuba etali eyo nga bakugambye nti onaafuna lutalo togamba tolabangako muvubuka abadde agenda akwata shows nga yeeyita lutalo kati abo batategeera banaabalala
abavuddeyo mbo yagudde obutategeera awe tebatunuddeyo ate era ne mama Fina yavaayo n'agamba nti banayinze sikola kino enamba zange ze zino n'azoogera ziri official wakuba yagwa gwokka abantu enamba zo kuba kubeera nti ojjawo abo abakwekwekamu abazikozesa mu ngeri ki enkyamu basobole abakwagala okuba nti ng'oera omugamba nti oba nze bwe nagamba saabalanga ne mbagamba nti ennamba yeene yange ono yakugamba atya ng'akozesa lwaki wabuukingira wooli kyekyo era mu vidiyo mugenda byadalina interview gyaliko David Lutalo agambye nti waliwo obuba obumulwana naye mu buba bwavuddeyo n'agamba nti bulimu bataddemuko politics bataddemuko ebyobufuzi anti kakati bweyo kyabakola okuyimba takuyingiza mu byabufuzi akukuumye nga kuyimba era buli lwona kuyingizamu ebyobufuzi obujja kuba ogudde flat okuyimba naawe wennyini bw'omanya nti bataddemu ebyobufuzi kati tobiteekamu wandibadde tobaanukula na baanukula era mbeera Lutalo nze bwe mala okwogera ennamba yange entuufu gye ndiko n'abaagala okumbuukinga gye balina okukuba nga bave mu babalimbalimba nti nze Junior Lutalo nzaani nandibadde nga sibanyega nomanya nti nze mmanyi ekireetera Lutalo okuba nti abantu bamukola ki bamwambalira bati bagamba nti naakaluba nnyo wano Lutalo nti omala musala kagirita nnyuma omugjamu omutwalo okwata akagirita n'omuwodola bwoti n'okamuyisa emabega oti n'alyoka avaamu omutwalo mugulu bagamba kiyinza okuba nga manye abantu omuntu buba nga tavaako ssente bamwogerera ebintu bingi ensawo mulimu omusota abakwatayo beti nga gumubojja mulibamu obuge kaseera obugirita obumusalirayo ekitegeeza Lutalo kyekiri mu muku byakati nze kyemmanyi ku lwange otherwise ekyokulanga ekyoli okwogera ennamba ye tekirina we kibeerera kibi bonna amakampuni ameka agalanga negogera ennamba zaago galanga lwakuba gagudde ye ate agudde alanga asobola okulanga wetaaga common sense ekuba abayimbi tuwere bangi nnyo abatakyasobola nakulanga bulanzi n'abeere nagamba ate mulimu n'abantu nga teyeetaaga nakulanga abaagala Lutalo baba bamwagala era bamunoonya wali ngamba kukaba kwa mikwano gyo bano abafrigo nga balina night buli weekend buli Saturday naye nga baba babamanyi babamanyi ne bajuza nti kati Lutalo namulabye alina waffe ajja kubeera waffe ku Easter naye era abantu bajja kubeerayo nga tolina wooyita kati tunaalaba bana abagamba mbu yagwa bobi bwe bana babakoze manyi kyokola naawe okola ekiki ekivulwa gyokikoze n'ogamba kati olabye betufunye okusinziira ku babe ebivulu bikendedde nnyo ebivulu bikendedde lwakuba nti abantu baddira beesika nnyo abayimbi bennyini baasiruwala batya ne baddira music ne bamutwala mu byobufuzi nebyawedde tebinaggwa tubaze okuba akalulu kawedde nze sigambye nti ne bamutwala mu kalulu nze nagambye mu byabufuzi kati abayimbi ababadde batambula n'ekyagulanyi n'abatambula ne NRM kizibu okubasanga nga bali wamu abamu bajja kuwolaganira ddala kati oyinza okugamba Walukagandi genda oyimbe NRM wali babadde yimbira oba bajja ofuleta nti bagende babeere nabali ababadde bayimbira eri tebabisobola nti mbayise bataddemu akisente tuyimbire wano ate kyakubiri n'ebyo ebyokugira mbu abantu bagire bino copyright abayimbi tebagitegeera engeri gye batagitegeera kyekimu ku bigendo bamalako emirimu naye nga ate bajaguza nnyo kuba tebategeera kye bajaguza ziyingirawo buli kimu kiwedde ziyingirawo omanyi ziyingira zitya ate awo kijja kubanga ne bye mubadde mukisa byonna emyaka gyonna kati ensi egenda bitegeera mukyaddayo gamba pulezidenti temulina ssente nga mumaze okugamba nti era bava ku parliament wali balamu nabagamba muddemu mukaabe manya temulina ssente za kujjanjaba ekigambo ebyo byonna byonna bye bakola kati babagamba nti nno gundi biiru weeyisibwa asa pulezidenti abale ogisayiningako nga balya ssente zabajaganyizaaki yali amaze ogisayininga ye nga bazirya ziriruddawo omanyi byonna byonna byetaaga ng'olina amagezi n'otegeera kyozanyirako nze music mubaddemu emyaka n'emyaka tegenda bagasa kulya ssente abayimbi ebagasizaawa nga ate bajja kubanga tebakkiriza muntu kuba nnyimba zaabwe
era n'abantu abadde bazikuba n'omanyika n'ofuna femu abantu bakumanya kati tejja kuba kumanya ojja kuba ng'oluyimba lwobeere nalwo nti nyimba zange era bazikuba nti waayi sirina ssente za kusasula luyimba lulungi naye ebeera n'oluyimba oluwulirize ne mukazi wo bo be bakusasule mujja kulaba nga kaakati olaba naluli babadde bazikuba ziti ng'era abayimbi be basasula ne ssente ennyimba zaabwe zikubwe teriyo leedi yeyinza kugamba nga tulabye n'ennyimba zo nga tetuzirina bonaaba oyagala onaazitwala ku muwendo gw'ennyimba ze balina ate leediyo oluyimba okulukuba lutwala eddakiika 3 oba 5 nga lwabwereere bajja dduleka bakubemu obulango bwa sekendi 45 bafunemu ssente ekyoba balowooza nti bagenda kufunamu tebajja ganyulwa si Uganda nze nkubuulira Uganda ngimanyi kuba Uganda bingi nnyo byekola nga byetaaga ki copyright law naye nga kati ojja kulaba amatendekero mangi nnyo wano mu Uganda gali wano bandibadde bagula ebitabo okuva mu babikola ebweru naye bagulayo kimu ne bali printinga kati yo gavumenti eyise etteeka eryo edde mu kusasula ssente ezo nayo zebadde online ojja kusanga nga ebintu bimeka wano byetukoze nga si byaffe bingi byonna ffe tufiirwe tukola wano ebyambalo bifaanana ebyamawanga artist kati gwazanya nze akugamba kino gwe jaguza nze kuba ntegeera kuba kyeboogerako nkimanyi intellectual law ndala nnyo ku ebyo bye bajaguzaamu kujja nze ndowoozamu tujja kufunayo kaseera kalala ndowooza tuyise mu copyright eno ojja kujja nayo biiru nze nga nkusomera kunnyonnyola tejja bagasa ejja bafiiriza bufiiriza kiringa bwe nagamba abantu nti bino bye bagenda ndi bayegasse bagendenga ew'omukulu abawe ssente bo balowooza nti bafunamu oba tofunamu oba ogenda kufiirwa totale kuba omuntu fe abalengerera ewala twakiraba nti ba artist be basinga okuyimba ennyimba eziri revolution kati bw'obawa ssente ne balekerawo okuziyiiya oba bamaze wali mukwano gwo Mayinja yayimba ennyimba nnungi kati Mayinja ayinza kuddamu okuyimba oluyimba nga luvumirira gavumenti abo bonna baali baziyimba nga zigivumirira baba compromises juzi babuuza oli system volongoto gye wayimba yalagawa kakati ojja kulaba nti omugezi ng'oyagala okusaanyawo abayimbi omanyi bw'ayimba oluyimba abaluwulira tosobola kubatuukirira n'obamalayo kuba bwe luteeka ku mpewo ne beluvuga bwe luti abantu obukadde 11 dudduka speed baluwulira naye ate nga bwe toyinza kukola laale bantu obukadde 11 ne bugikola ki kati kyenze kyonkola nze nga strategist mu bintu ebyo bwe bityo kyenkola mpa promoter ssente bwe mpa promoter ssente kiba kitegeeza nti abayimbi mbasazeeko ntya promoter ajja kuba alina ssente z'akawumbi kalamba mu nju nga tayinza kateeka mu kugenda kutimba shows zitaafune bantu zimusale abeera eyo ne yeriira akasente ke mu abayimbi ne mutubira mu nju zammwe n'ennyimba zammwe zimutaagala balala kola ki mwaba abajjembe kati baabo walaba munaku mbaleze bagenda Abitex emmotoka gyavuga ogiraba mpe enkoni gyavuga agenda agabana ssente buli wamu kati wagenze nkoledde kira ate mugezi agenza ajjayo abantu eyali anoonya abaana abayimbi abato bakaming abateekemu kasente abakamule mu sente zekyabyagala anti kati bijja muttira ennanga ni kubanga olanga ku leediyo 20 mu Uganda olanga ku TV 18 zonna zitwala ssente n'ogira security eyo kugira security bibyo byamuleeta n'ebizibu lumu mwali mugundi mu Garden City omwana ne bafiiramu kati obyewala bakuwa kawumbiko ng'osirika ng'abayimbi ogamba nti segira nabo abo bonna babalunywa bonna olunafuna ssente nze kati singa isito omanye ekiri ku mativi engeri gye balangamu ebivulu kati baatuliya kuba bafuna ssente zaabwe tebajja kutwala babivulu awo ebivulu abayimbi we bagendera nze nkugamba nti tunagenda okuyingira 2-3 mu gumu ng'omala omwaka ne bakugamba nti omuyimbi gundi ng'obuuzabuuza simanyi bijjafa ng'otandise kubuuza ekyo nga tebakyasobola kukola bivulu kubanga balina we bagenda ne babawaya obukadde 2
obukadde 10 obukadde kati ekyo jja kivaako ng'omanyi nti bwe naamalayo emyezi ng'ebiri nga ngenda nga bajja kutuwaayo obukadde 3 ate n'oli yakubako wakati yababuuza naye mmwe sente ze mbawa muzikolamu ki why don't you invest lwaki tembalina kye muzikolamu ne bagamba tulina kye tuzikolamu mukama wange nti mukolamu ki tuzirya ate ddala kituufu balina kye bazikolamu bazirya kojja olw'okubeera nti emboozi ziba mpaavu nsaba busabi abatugoberera bagulaba emikutu gyaffe gino egy'enjawulo kojja tujja kukola wano olunaku olwaleero mubaddizi maaso wali nga tulina ate emboozi zirala zetunyumyako kyensaba kiri kimu bw'obeera nga olina notification gy'olabye wano bambi gendayo obikole olabe emboozi ze tuba tukuleetedde otherwise abasubscribing edda kyemukola kyamaanyi ne batandika basubscribinga nsaba busabi musubscribing commentinga yayikinga sharinga kojja ono emboozi tujja tulina nnyingi nnyo zotasobola kusubwa otherwise nakoyo tukumi wano tujja kusinkana mu vidiyo ezijja mu maaso eyo kusubscribinga ku Focus TV yange bingi